abavubuka abafirika bakyagenda mu maaso n'okuwuniikiriza ensi lwakukola roboti ezibalibwa okubeera n'okutegeera okw'abantu, artificial intelligence AI, nga robots zino zigenda kuyambanga abantu abalema naddala abakutukako emikono n'amagulu. Abavubuka abakoze kino bawuniikiriza ba enjiniya mu ggwanga lya America beebuuza basobodde batya. Toseguka emboozi eno nnyuvu. Mu kibuga Kisumu ekyokusatu obunene mu bibuga bya Kenya era nga ky'ekibuga ekikulu eky'essaza Nyanza mu bukiikakkono obw'obuvanjuba bw'eggwanga lino erya Kenya ku njegoyego y'ennyanja Nalubaale Lake Victoria ye wasangibwa abavubuka bano abayingidde mu byafaayo Moses Njologe nga kw'otadde ne David Gathu abaagala okufuula obulema olugero nga bayita mu magezi ag'ekikugu artificial intelligence AI. Aboogerwako tebaasoma nnyo era nga baakoma mu high school olwo nno baabuwe ne bava mu ssomero olw'ensimbi okubula bazadde baabwe. Wabula Njologe ne David baalina ekirooto okufuuka bannassaayansi abakuukuutivu. Bano baasisinkana mu high school era baabuwe ne bafuuka ba mukwano. Baagabana ku birowoozo ne bakizuula nti baalina ekirooto kye kimu. Baatandika okukolera awamu mu nsonga z'obuyiiya obw'amagezi ag'ekikugu yadde nga baabuwe baavulunkupe. Wabula kino tekyabamalamu maanyi era nga bazze bakolera wamu kati emyaka egiwerera ddala 14. COVID we yakyakira ennyo era nabo amagezi gaayongera okubeesera okuzuula butya bwe bayinza okuyamba bannansi baabwe naddala abalema okubakolera ebisobola okubayamba nabo bafaananeko ng'abantu abalala era bwe batyo nga boolaba amagezi bombiriri gabeesera nga tebayambiddwako mweru yenna baatandika okutambula mu kibuga naddala nga balonda ebikompyuta ebikadde, ebirediyo ebikadde, ebitivi n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ng'ebyo. Baatandika okutetenkanya mu ngeri y'amagezi ag'ekikugu okusobola okuvaamu omuganyulo. Era olabira bino nga basobodde okukola roboti mu ngeri ya artificial intelligence AI era nga teyambiddwako omulema asobola okujambala n'atandika okukakalabya emirimu gye gamba ng'omuntu omulamu alina amagulu n'emikono. Roboti eyogerwako erina omukono ekoleddwa mu ngeri esobola okusoma obwongo kye bulowooza bw'ekyo n'egendera ku biragiro okusobola okuweereza abeera agyambadde. Omukono guno gulina obusobozi okukyuka mu directions ezisukkira ddala mu 6. Omukono guno gusobola okuyoola, okukwata, okunyweza, okuta n'ebirala nga gukolera ku nkola ya artificial intelligence AI. Singa abavubuka bano banaaba bayambiddwa ekyamazima obulema bwandifuuka olufumo. Wabula baabuwe bagamba nti ekyamazima tebalina bikozesebwa nga bwe twasoose okubagamba bagenda balonda ebintu ebikadde ku kasasiro nga baabuwe mwe bajja n'ebyabayamba okukola kino ky'olaba ekintu kye bagamba nti kizingamya nnyo omulimu gwabwe. Wabula walabira bino ng'ensi yonna ebataddeko amaaso nga kw'otadde ne bannassaayansi ba engineers mu ggwanga lya America era ng'ekigenda okuddirira teryakimanyi. Wabula nga bwe kataligirya Africa yandiba ng'efunye abanunuzi Njologe ne David abayinza okufuula obulema olugero olw'amagezi okubeesera nga kati beeyimbye ne mu nkola eya AI nga tebalina yadde buvujjirizi. Era bannaffe bano yongera okubasabira osanga bananula Africa ne tekinologiya wa Africa ne bamutwala ku ddaala eddala. Beebo nno Njologe ne David abakyagenda mu maaso n'okuwuniikiriza ensi yonna olw'obuyiiya obw'amagezi ag'ekikugu mu tekinologiya owa AI eyabasobozesezza okukola roboti egenda okuyamba abatalina ngalo na mikono abo nno nga be balema.
88.8 CBS FM.